kukyanga omwana yali akolebwa Bugingo atandika muwala amukuba nana Bini okuye mukamaawo Bini okubye omusajja content ku content ogenda ku TikTok bana basaba episode ku episode owe natuuka nga ndabanga ekisusse nenkubira kidoomoolo oyo omanyi oba okola amawulire gano ojja n'oyogera no breaking emboozi osobola okukola follow up ebiseera ebisinga nzikiriza nze mu story 3 then ofuna omuntu najja n'akuwa conclusion oconcluding ebintu nga gye bibadde bikola ki bitambula naye wefuuka seri bweti olumu etuuka time abantu nabandi bakikoowa naye bwe naluddemu nga nkitunulira waliwo ebintu bibiri ebyazze mu bwongo bwange Katonda ono bw'aba asasula akusasulira mu kiro zezimu nga obukozi bwe buli olaba olugenderezo engeri y'omwana ono series z'emboozi ezo nga bazikoze ku pasita nandi ne pasita bw'akubagako tamala kutakuta bwakwatako mu ttaano nga bw'owulira nga kitandise okutama ku mutima ng'owulira kiringanga ekisusse namusumba waliwo wakwata omuntu namukuba n'ogamba yandimulese wiiki wedde yamuliko ne leero ate gwakuba teyeekyusa tayogera oba yandimulese ne tugenda ku kirala naye nga kyakuba so kati ndowooza nti I believe the pain he has ali mu kutest alina kyasasulira ayinza obutasasula naye alina kyatestingako nga bw'akikola which I think it's not good nti okuproving ensonga ekwata ku muntu teweetaaga kumala lunaku lulamba weetaaga ekigambo kimu oba bibiri oba wekiba nga kigwanidde noono omwana anyumya ono omwana anyumya naye episodes na season pazi nakunyumiza we baali bwe nabasanga mu kinaabiro nga naye kusigenda kanyumyako ekinaabiro mba nsusse naawe nyumizaako ekinaabiro akekinaabiro nakola akaleeta naye kakati kino kiteeka omusumba ku test singa omwana ono akera kumakye ne bamusiba ekibuuzo ekijja gwe singa wasibwa kubana ye ministry gye yatandika kwata kugulu kwa muntu kulabeko ebirumira kuwalampe waliwo argument yebaddewo naye mulekerawo okuyamba kati mwana we bamusemze bamusuzana mu nyumba ali ku musumba amukuba ne musumba Pastor Sebadde yamuyamba uyo mali kusasulira naye nyini yamuyamba waliwo ekiro yamukuba Pastor Sebadde najja ku Sunday ku kituuti nga tasobola kwogera bakazi bagumu omukazi nga yayogera naga bannange batutyobodde no baba Bini ekikyo omanyi nga tukyalimu eno embeera y'okutuwa emirimu bingi byosobola okufuna ng'oli wano ku telefayina n'ofuna ebizibu ne bakama abo naye abantu aboogera ennyo njagala obeetegereze kukkumi aboogedde omu yatera okufuna omukisa okubaako ewalala wadda ate naye waatera okudda siwe waba wamugwanidde naye atera kugendawo kubanga ayagala kakasa nti gye yava yali w'amaanyi ebiseera ebisinga okusirika si busiru Katonda waba akujja ewantu ng'oli mulamu you let go actually nze feri yamulabira kusigala ng'akomentinga ku gye yava kunze kulabanga feri bw'osigala ng'okyakomentinga ku telefayina nga wagifuluma bw'obanga ebintu byo bikyatambula bulungi tojja kufuna budde bwogera ku telefayina tojja nafuna budde bugiraba kubanga yo busy. It goes back mu relationships abantu tebawukana mbuno it's fun to separate naye omuntu otuuka n'ogamba ati nze ne gundi kiganye nga mulina n'ensonga zammwe olumu nno nga ye-initiating okwawukana kuno naye bw'ogenda obbuulira tugenda kuyamba tutya and gy'onodda like will someone even ever trust you bw'ova ku show ne kasho kabiina kalabye bano bafaani bali tricky obeera wano nga gwe bawaana bannange shenyuma n'ovaawo ajja ne basooka bamugaana wiiki emu bbiri ey'okunanga bamuwaana afi baakunvumira naye mbalaba nga bakuwaana neŋŋamba baana bano babi so kati ekyo kiddeyo eri ng'okyaweebwa emirimu
tolemeza munyo kyali mwana muto, life has to move on. Yes, the best way okuchallenging oyo akulazeeko gwe genda okole. Ojja musanga akwerippako oyo mutabani wange. Muleke, wali abantu abamu nga tukyalina kyasuubisa mu bulamu bwe. Omuntu kasatuka mu myaka 5 aba qualifying okufa. Qualifying okufa gwatanatuukayo kakati olwana ali mu qualification z'okufa. Kati kitegeeza gwe ayagala okwettanga oli nga tonnatuuka. So I think kimala ziri 39 tulina yendala batumaliza. Olutambula mu ba celebrities. What's up? Na comeback CD.